fe aba parliament fe tulina obuyinza okujjawo nalo basaasipuga bwe tuba tufunyeyo ensonga kakati walema okubeerawo mukulu zaake nkusaasidde nnyo bakuwa ebifo ebitaliyo bakakuwa ekifo ekya deputy chief opposition whip bagenda kinoonya muteeka nga tekiriyo era wakuba engalo nakulaba ng'otadde n'olwaliro nakulabye otadde weeyozaayoza njogera ne zaake ampuliriza ali wali emityana nga yeeyozaayoza nabulayo n'olwaliro bannaye neeyozaayoza nnyo bampadde ekifo kya commission tekiri vacant mukulu zaake bakuwadde ekifo ekirimu omuntu tekiri vacant naluli bakuwa ekifo nga tekirimu mu biwandiiko kakati mukulu zaake ddayo otunule olabe etteeka omuntu bamujja batya kuba commissioner oddeyo nnyonnyole bakama abo obagende kino kye mwampadde simpewo kubanga kirimu akituddemu. Ekyokubiri neewunyiza nsomye ekiwandiiko ekyo mu mateeka mu constitution zennyina nina constitution 2 eza NUP nina yali eya Kibalama nina ne gye twaga nti tukyusiza akakiiko k'electoral commission gye katannaki onagikyusanga akakiiko kamaze okukkiriza twagibawa bakkirize nti ekyusiddwa baagaana kuba baga nti mukulu Kibalama ne bawandiikayo ebbaluwa ngega nti abo abatudde mu delegates conference ffe tetubamanyi kati kitegeeza nti tukyali mu busibe bwa Kibalama naye mu biwandiiko byombi tetuyinaamu gwe bayita acting president. Maybe nebintu ebiririgo bizibu nnyo kakati towandiika bbaluwa noga nti nze acting president ze Duriga ate eno eriyayo omanyi nti walina magistrate bakukozeseza bati ensobi okuteeka omukono gw'okukiwandiiko ne weeyita tayito gy'otayina teri mu biwandiiko ebyo eyo tayito teriiyo mu biwandiiko byonna ebya NUP temulimu kye bayita acting president ate n'ekyo kye bayita deputy nakyo mujja kindaga kati nze ndi mu biwandiiko byaffe ndi mu biwandiiko kasookebera bwoti ebintu bya Kibalama bw'ojja kunoonya aba deputy president naye kino kakati at least ekya deputy president ng'ekibiina kiyinza okugaa nti ffe twakiteekawo naye tewaliyo kye bayita acting president kakati njagala ekyo njagadde kijja mu ddiiro obudde nga bukyali tulemera kimalirako biseera mbumulowooza enkya mbubona lebo mpuuga agenda kuva ku bwa commissioner ekyo abasobola okikola musabe nze Abedi Bwanika nze ndi mu parliament nveeyo ne motion kati mwabatudde eri ekavule teuyinayo twanyiwadde nootu mwatudde mu meeting ekyamu temusoma constitution temusoma mateeka commissioner kasomalo muwaayo erinnya ffe tumufuula commission ogugwo gwa secondment ffe tumufuula bamuleeta ku floor ya parliament erinnya ne balireeta ate abamufuula tekibeera kibiina kimu bonna n'abenaale mu baalimu plinary eri mwalimu aba FDC mwalimu aba NUP mwalimu aba DP mwalimu aba UPC mwalimu oyinza okuba nga okyogeza mutima mubi ona kuli comments takujjayo atayina eyaga nti nsere kugenda kuli ku CBS eyaga nti vayo nkweyo n'ekirala NUP yampa kadi era kwe nagira NUP kateyina buyinza buzijja mu parliament obadde tomanyi bino ebintu bizibu nnyo yayina buyinza bumpa kadi nawe okugaa nti ezijja mu parliament abasobola okuzijja mu parliament bali kimanya kabonera abaka parliament n'abalala bali munda mu parliament ono gwe tuliko kamisona eyamusembayo tamujjayo tayina mateeka baagawulambika. Bwanika Abedi n'aba aba CBS abakukyaza omanyi lwaki CBS ekyaza Abedi Bwanika avume Bobi Wine Kabaka yakuyita n'ogaana okugendayo ekyo nno nkigambye waliwo meeting gye nategeddeko principal walina okugenda olabe Kabaka n'ogaana Sebugwawo ye yali akutwala yakanya kulinda tewalabika ngera baagala mwogere ku byampuuga yaddamu okulira oli mu America okuva wajja tolinnyanga mu lubiri
kebakusabule toba kati CBS ekuli bubi kwa buli avuma Bobi Wine kati CBS abedi bamuleta luli baleta mpuga bakuli bubi nno neze kubulidde ensonga ate tonkubira manyi Bobi Wine oyina akajanja ayinza kati okunkubira John yawabijewa John azogeni naje nabaddeyo ne babingamba mbu wayina ogenda mu lubiri mwogere ku byampuuga oleme kumugoba tewali nnyayo nze mbeera ne information yange principal tonkubira omanyi olina olugezigezi haro Junior nze Bobi Wine kyongambye okijjeewa ani yabigambye principals jako olugezigezi nakublockinga dda woba Bobi Wine yagala nkukubira kubira ku namba yange ya Airtel nakublockinga ku MTN sikyagala bibozi byo bya kisiru nebyo kayambu nina America baliwa nze Bobi Wine kyakumblockingisa ku WhatsApp kunkubiranga ku ngamba bya kisiru kubira Massachusetts mu kwegadanga kati wagenze mu America walabye yani tobera ali Boston nga muri yambizi neba akabuye Boston abagwe bensimbu nekine kivuka kyayebale Bobi Wine toyina mu America goba ogenze kulaba ategerekeka kale ndaga ekifananyi kyo ne secretary of defense wa America principal buchango ogenda mu America ndaga ekifananyi kyo ne senator abira wali mu poko joint za New York aliyambiz bamule moving a dictator I'm on international tour Bobi Wine buchango ogenda mu America nga toyina kifananyi kya senator nomu ndakayo kale kifananyi kyo ne governor obera wali Boston oliyambizi mu poko joint bali mu apartment in New York gye bebakidde bwebe nyampira tujjaka mu 7 yana movie nga mu mujjako mutya mwaba amuleta no bitunya na maso nega kuluma mubera Boston nga muzanya matatu mukati yawo mulito Uganda no vale no postinga amana international trip international chi trip eberete international ngo meeting abana Uganda bali Boston and those international citizens sitati njagala Bobi Wine ogende mu ove wano ogende mu America o meeting vice president wa America tutie ngo ngala iro dinga byakola gwera iro dinga tomulaba la ira ave Kenya ngagende de nam private jet negwe Washington nagenda nasinkana Biden ngata opposition leader yera Laira abadde opposition leader Kenya atenga ne mu African Union yatuula abadde ina akachiko kakulira Chovura by His Excellency Kagame yabadde ayogera yagambye I have known Laira for a long time is a man of principles Bobi Wine ngate waliwo president yakogerako is there any president who has talked about you Bobi Wine tubulire yomu waddo wa Africa agamba nti I have known Bobi Wine oyagala kufuga oyagala buyinza era munonde ngani akulonda principal sigala kuzanya matatu uwo magere ne mutabani wo sadulwaka muzanye rudo tetubayina akobozibu those are your family affair wabera no Nubianiri ne mudde New York ne mwebaka ne Nubian gwe muzanya matatu Nubianiri bwa kuletera ebigere bwowuta Bwemuzanya ludo Boston afuga obuyinza bwa Uganda buli Boston Museveni yabujja Boston yabujja Massachusetts wala bumazibudde Museveni bwe yali alwana okufuna obuyinza yakugamba konti yabujja Boston oba Massachusetts no bitunya n'amaaso ne gakuluma biriyo bimala budde bili mu apartment ya New York obyebase wemaranga bigena mu poko joint in Massachusetts hey kati tujja ko mu 7 nga muli mu bigere muli mbakazi
ensiko zammwe maloji ne malo okwegadangire New York kati tuli mu nsiko eriwa kwegamba mu ensiko yammwe eri mu bisambi by'abakazi gye mulwanira. Yes, muli basiru busiru, you are just idiots. You lack a direction, you lack a system, you lack a plan. Kati mubujjewo obuyinza. Jeno muzi yabadde Masaka. Muza tayina bantu. Ababaze bavuddewa. Jabadde miti. Mbwa abantu asomba basombe. Gwengata nakusomba. Museveni atufuze emyaka na lwabya kisiru ebyo. Tubanga Museveni atufuze emyaka na bichera mbera mbya kisiru. Hati basombe abo tebalina bantu. Teri ajja balonda batufuze bati. Wate li abalonda. Oyinza okubaka lufulo mu zero. Nga toyina bo inate nobba. Iro omuntu yenna okubaka lwabeerako ne bayina. Nabbo obusigaddewo. Tobola abanga nava mu nopu. Nopu teina mulamwa. Temwina kiddako. Kati plani B yakomawa. Ntebe mu ntebe yakomawa. Firie dikiteta yakomawa. Mbumiso ni 2021 yakomawa. Muli magere mbigere mwebasi. Mwayimanga ntebe mu ntebe lero muli magere mu bigere mwebasi. Muli omulimba abantu mutisa abana b'abantu mufunye sete empitirivu. Nga mugenda kufuulingana. Kati muddeyo mu kalulu mukoleki. Bobi Wine ina plani kijota ina luli. Bana tuberemu atakategeera. Ate tuleme kubeera basiru nnyo. Bobi Wine kiki kyogenda okukola kyotakola luli. Kyoba otubulira kyokka. Nira 2026 agenda kutuuka odde mu kalulu olye sente z'abazungu omalodde owo. Use your case. Era kyoliko oli mukunganya sente mbazungu za kalulu. Omalo yingira akalulu wefuule awo agenda kuno Museveni tasigala omalodde we magere mbigere webake. Nenga mutisiza abana b'abantu abana bali makomera mwe muri mu bugagga. As a junior yasoma onsange mwapo. Me went to school. Omusiru ajja kufa. Uganda abasiru bafa. Abagezi tusigala. Buli musiru ajja kufa. Gwegana okozesa omutwego. Odem basiru bali balumbi lumbu yali kiri mu mpoko ettaka kyekwesa kirumbu yeekyo ne kibala ne kijja n'akaboozi gaakyo drone zange ekigula luggi yaseeta asyani wakali ekyezi waladdeyo meeting mu State House lumbu yiza ni idiot kakati mama atasine yatusereti drone zo ziri mu mpoko ettaka. Lwaki ekigula luggi tokikolerako wano? Internet teriiwo. Ali mu yosire lutabayisirwa nga bukadama we buddamu. Yes teacher. Bukyanga lumbu yatandika bibozi bye ebyokubuzaabuza abantu mu sitwago because lumbu is a state agent. Omulimo gwego kuleeta bibozi bitagatta. Wano lumbu ye yatugambwe eyatta akulire kika kyendiga. Mbu Museveni busibanya n'ab'Emmengo. Kigenda okuzuuka nga by the way omusajja yatta ow'ekika kyendiga gwe baali bavuganya naye. Ani ababeera omukulu w'ekika kyendiga nga kirumbu yekyazze dda n'ebitakwatagana. Ab'Emmengo be bakibaddemu nga bakibaddemu wa. N'omusajja by the way tabula eyakulira okutte omusajja oyo w'ekika kyendiga bamunoonya. Yandidduse nga talina musango.
Lumbu yejjawo propaganda obuzizza nnyo abantu okipingidde abantu mu butamanya intentionally. Buli afa Lumbu yengajja oyo drone zange kitaawe yafanga drone tezagamba. Lumbu ye kitaawe yafa yenga tewemukolako kigula luggi. Kitaawo bwe yafa Lumbu ye drone zo nga tezagamba kwolo zigamba ku balala. Banange nze ne bwendi banfudde banna Uganda ne bwendi banfudde eddame lyange ligamba Lumbu ye mumubanga ne mumutta. Ekisajja ekyo kikoledde gavumenti ye ne kibuzaabuza abantu ne kireta information ebitagatta ne kijja abantu ku mulamwa. Bwe kiraba abaana bali mu struggle abakola abo baalya abo ba state agent kinafuyizza Setulwago. Wano we wabula Lumbu ye waliwa. Njagala Lumbu ye leero okole ekigula lujjo bulira abantu gye wali ng'obuze. Mbu wabulawa. Mpayo omusango gwo mu kooti ng'ekuta. Kyali wano mu Uganda. Lumbu yabuze ng'obulira ettake analabu superpower. Njagala muleete kooti kesi namba ne kooti ya Lumbu ng'abuze wano tutandikira awo. You can fool the whole world, but you can't fool everybody. Osobola okulimba ensi yonna naye eriwo ffe. Nze Junior, you can't fool me. Njagala Lumbu yoleete kesi namba ne police yakukwata ettake ne kooti eyakuta. Oba tewali wano mu Uganda gwe. Lumbu ye kitaawe afudde mugagga. Tewali wano muntu ali mu struggle. Taata we yali akoze video. Police n'etamukwata. Taata wa Lumbu ye yajja n'akola video ne Ibrahim Mukasa. N'agamba nga ye bw'ayina ssente era mugagga. Gavumenti nga temuyitanga. Nti owange mutabani wo byayogera. Ko kwata Lumbu ye kwata kitaawe. Taata wa Lumbu ye yafa mugagga. Era Lumbu ye mugagga muzibu. Mu interview taata wa Lumbu ye gye yakola wawulyako ng'avuma Museveni. Wawulyako taata wa Lumbu ye ng'avuma Museveni. Wamulyako ng'avuma General Muhoozi kati nno muteekemu obwongo. Muteekemu obwongo. Mutule wansi mu analyzing babazanya reverse psychology. Lumbu yajja kudda mu Uganda nga teri yamukwatako. Ko mulimo gwe gwagukoze. Gwa kuwuddisa, gwa kuleeta biboozi, gwa kujja struggle ku mulamwa. Abali mu struggle gwa kubateekako biboozi mbono yalya. Monse muno buli omu ayina omuwendo. Everybody has a price. Ekitwawula ku sente mmeka. Nze Lumbu ye nga tannabula. Nze yasooka obbagamba nti Lumbu yagenda bula. Njagala mujjukire nnyo muzze obutambi emabega. Abazze banfollowinga. I was the first person to tell you nti Lumbu yagenda bula. Abajjukira mujjukira. Waliwo ettaka omukyala alina restaurant bamune bamuyitaani. Lumbu ye we yali yange emmere. Nga mazo tegera nti Lumbu yalina appointment n'omunene omu mu Uganda. Lumbu ye yajja mu Uganda actually. N'abaako omunene gwe ya meeting. Era ne babaako bye baateesa Lumbu ye n'addayo. Patricia Sewungu abo n'abaakolekitinga ssente kano kamuwadda nku nnyingi ka MP akafere. Muwadda nku nnyingi yali akimanyi nti Lumbu yali wano. Patricia Sewungu wali okimanyi. Tubala sente mwazirya. Basondera Lumbu ye sente ne muzirya.
ubona Patricia Sewungu oyo MOP muwadanko nyingi bonna baalya ayatwala emitwalo ebiri eyatwala Lumbu yagenda okoma wettake ngavudde Uganda nga sete baziri Suri Rutalo Lumbu yeru yana ne Patricia Sewungu olwa accountability mbuto tusonde go muntu weba mukwata osonde oti omuntu gatumanyi na police station ikwali togamba take bane tuberemu uko ku magezi tosobola kungamba mbu take mbu naye ina drones chat drone yajja nekwata Lumbu yettake Lumbu ye yali wano ne bagenda babiri n'ekitaawe oyo yafudde oyo omugagga taata wa Lumbu ye mugagga era yagamba yetakola muligamba Junior yabagamba omanyize ndiwo bagamba Lumbu ye Lumbu yo ina apartment si one Lumbu ya ina business one ina apartments Lumbu ya ina ebizimbe deyo yasamirire malirize chiri mumpu kwettake kyendaba kirumbu ye kwekiri kuno Lumbuzi so mwetegekere obukulembeze bwa General Muhoozi prepare for Muhoozi's presidency pressure bamuzizaayo mu kooti mukomera pressure bamuzizaayo yali yeyita Kabaka ali mukulambula esazali eryeruzira amaladde musazali eryebutabika ge masaza abiri galambula anti yagamba ye Kabaka omutuufu pressure sibwe yagamba nze Kabaka wa Buganda omutuufu netugate wali buzibu soko olambule ku sazali eryeruzira omala olambule ku lyebutabikode nze kye nali mbagamba aba Buganda Land Board mukwata akataka mukawe pressure wano Buganda ine ettaka ddene mugende zirobwe mufuneyo ka 5 ku 10 mukamuwe ekyo nakyo kiggwe wano President Museveni ayita abamuvuma n'abawa wano waliwo tulina ba advisor nga yali muwemuzi ngavuma Museveni kana mu aba Buganda muteekewuka enkola ti omuntu wabavuma ne yeetonda mumuwa akataka tunabeera ku ekyo kimu amwe mutuleke kati bye yabavuma mugenda bisangulawo amwe mutuleke okay kati pressa momusibye kati bye yavuma bijja kusangukawo era videos je ziri bwaba yeetonze lerizimu tunabeera ku ekyo kimu naye kati waliwo olugezigezi oluze nze sijjanko ku social media sanyusa muntu n'omu kobe ng'oli mu gavumenti ng'olira byenjogera tobyagala todda nzamu international brand sina gwe nkolera manyi kati waliwo olugezigezi omuntu amala kubba sente z'omwoyo w'omusolo ne bamwogerako n'asiba ababbi kati tebakyagala boogerako omuntu wano amala okwekola ebyekisiru n'omwogerako enkya n'akugulako emisango omwo n'akusiba nze nja kwogera nyawulu tooko
As long as I have facts. As long as I'm on the right side of the law, I will talk. Sina gwe mpita. Abantu bulekera okunesi bako. Mtu akwesibyeko. Numugana nakuyitaddi. Nze nina abawagize Hongo Kongo. Abasinga wano okunda basina bana Uganda. Bali bweru wagwanga bamu bali mu Philippines, olwo musajja ampereza sente China. Nze Junior nenfa kati ebera state funeral. If I die now, President 7 ampa state funeral. Ere baluwa jawandiika. Agachimulumye nnyo muzzukulu we Junior okufa. Kanze nze yasigalawo okwogera amazima. Nze nagenda okulaba Genosale yanneewuunyisa. Genosale yangamba, I always watch you. You a blogger, I'm a global. Ntumira nnyo bambega abali kuno. Bw'oba okimanyi nti oli mbega wa gavumenti ng'oli kuno nkutumiddeko nnyo. Naye mumpandiikeko lipooti entuufu. Right report on me. Abamu mujja wano muli bambega nogenda ompandikako report yenfu. Mbwa inciting people. Incite eriwa wano. Mugenda otuuka mu bakulu ng'omuntu yakuwandikako report yembi. Governor, I did say that. This is what I said. So bambega abali kuno. Mbegayiridde. Mbatumiddeko nnyo mwebale kubega. Ne mumpandike ko report entufu nga muzitwala mbakulu ka mubeera kuno nga mundaba mulope bitufu bwoba tulina kyakuloopa nga mu report yo mulimu ebibulamu kolome unge Mr. Mirundi ndi mbega ne report yange jenjagala kusubmitting about you erimu ebibulamu. I will give you details for free. No, you know, Junior is an enemy of government. Simanya is what? Nyam non tiradiko. Duli nali moroji, monsende kideba abakazi bankete. Why do you spy on me? Abantu bakuketta, abantu bayina engeri gye bantiyamu, mbwa mwesireti. Nze sagala kwesimbawo. Sagala bwa president. No muntu nulaba bakuketta bano bakutambirako esimu yange mujiketta for what? Why do you spy on me? I'm a strong supporter of the regime. My loyalty is not questionable. Junior ina abantu banji is followed. Nange. Mwansindikira abakazi bankette. Kwa kati mwategeera bu Junior yagala nnyo ebikazi ebinyarwanda. 2 women were sent to spy on me. Basurana wange. Mbanzikirire wange. Iruko ebikazi ebinyarwanda mbigaba ne madamu muddawa. Mbubibuze siba nebaga kali mujje tugende wange. Bankette ekiro kyonna. Banketta we mbaketta we banketta we mbaketta. Baina radio call. Chechitu echo chikome. I'm not a threat. Nzisagala bwa president. I'm not even a public figure. I'm an ordinary person. Sana bya bufuzi. Nzija kubera ku farm zange kulunda ante. I want to rear cows on my farm. I don't want to be a leader. Ngundu kwa abantu bakutadde mu project. Mbu Junior, mbu Jeno Mozembu bwakwata obuyinza, mbu Junior am a minister of women. Nature minister bakimpadda, women affairs. Akabane tebannannonda. Abantu buli omwene ali mu mwana etikadda. Mbu Junior yawagira Jeno Muhozi. Kati lwaki simuwagire?
oba President Museveni akomawo tebinkwatako General Muhoozi ne Taata they will sort themselves out. That's what my concern. Nze kyendiko kya General Muhoozi kwata buyinza period. Nze najja kulera mwana. Oba omwana akuze, oba omwana yavudde tebinkwatako. So saagala debate ezo abe naali muze mutuleetako. But president yakomawo, yes, they will sort themselves out. Nze my role is to support General Muhoozi. Kati ebisigadde oba ani anadda, oba ani anasigalawo ebyo si byange. That's above me. Nadde ne mukwano gwange wa State House nangamba Junior saagala genda Masaka bajja kundabamu ebyo. Nze nja kuwagira General Muhoozi mpaka last. Mpaka nga General Muhoozi atugambye tuddeyo mwena alimu. Ne right now tuli mu PLU. Patriotic League. Fije tuli. Era abeena alimu temutawana kunkubira simu. Ndi mu Patriotic League mpomodde. Tuli mu buti tutudde. Twako wentalo zammwe. NRM yali yetutamye ntalo. Waliwo aba yellow girls. Balwanagana. Era General Muhoozi olyokanga nojja. NRM yali yetutamye lwa bubbi na ntalo. Ne tukola PLU ne tubaviira. Mwatubuuzanga General Muhoozi talina kibiina kati tulina PLU. Je tuli tuwummudde. Those who want us back to NRM, tell General Muhoozi atugambe tuddeyo. Shall go back. Ne right now, sijirimu. Nyanze 2026. General Muhoozi namala abeera ku ballot. Gwe nyenda okuwagira. Ntalo zaabwe eza family zaabwe. Nze General Muhoozi njagala bwa minister in charge of women affairs. Nera General Muhoozi ko wangula obuyinza nze njagala bwa minister kulwanira ddembe ly'abakyala. Ku promotinga galo charity. Nina projects zange. Era Junior is the minister in charge of women affairs. Nze saagala ministry endala yonna. Nga General Muhoozi bampe y'abakazi. Ye yagenda eyo. Mpite Kasuku, mpite Basendi, Basayimo tubeere omwo. Ministry tujja gimanaginga. General Walayi ya Mungu. Nja kulwanira eddembe ly'abakyala mu Uganda mu. Buno bonna obuwala obutalina tuusoni Makerere. Mbuteerewo sako. Nze gye njagala. Saagala bwa vice, saagala bwa prime minister, nze njagala ministry in charge of women affairs. George Nkwasi. Promoting galo charity. Tuyambe galo charity. Era ne bamala banonda ku bwa minister. Nsooka yita Kasuku. Basendi bajekinizi. Saimo Kawala ata Franka Ntambi. Oyo Kasirye bonna nemba yita. Nemba wo bwa kamisona buli omo ne tutambuza ministry. Febya bitono. I don't want many things. Bitono. Ngegwanga litambula. So tusinkana olulala. Iyo lwalero bwetu bwewedde.